Bw'omanyi kibuuka kanfuba okubagamba mutakwate kasitandi bambyogedde. Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Ennyanja yamumira n'afa atyo ku ttaka ekinaddako sitegeera erya Buganda basajja beesomye okulitwala bazze bamazeeko tebasaaga n'erya mayiro bayiiya liveewo kyennyamiza naye mbawooninga nti mulyeguze nga mutwala kiribeeredda nnyini lyalina okulyeddiza Kabaka mwenyango buuza atamanyi kutegeezeeko okutambaala kubeera ninga kukuukya. Mbalamusizza nnyo mwena gye musinzira okubanga mulaba Media Choice Television. Yenze Saalongo Kanka Kapita musula muti eyo. Ewaffe eno gye tusula birungi si birungi batera okugamba ng'omunafu azadde kaliira. Programu ya leero ngikoze ng'egoberera eyo gye twakola ne Kasujju Lubinga w'Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Abdul Migadde we yalumiririza nti embuga y'Obwakabaka bwa Buganda ey'Obwakasujju Lubinga yali etwalibwa ng'era yali ekubiddwako Ekibaati nti era ye ne famire ye baali basigazzaawo kawugira ng'era baakukanyugibwa bweru. Twegattire wamu ffenna wamu tugambe nti awangaale ennyo agundegunde Sebuufu bwango wango tabuuka Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda Ronald Edward Frederick Kimera Muwenda Mutebi owookubiri. Ono nno yazaalibwa mu Gwataano mu 5 tumuyozaayoza okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 67 egy'obuto. Kale oluvannyuma lw'okukola puroguramu ya Kasujju Lubinga ng'ayogera ku nsonga y'okutwala ettaka ly'e Lugala ate abaalitwala bayogerako nange ku nnamba y'essimu. Siibalwise eyo nange nazambalira ku mugongo enkoko nagikwata mumwa kwe kugendayo nabo banyinyonnyole ensonga. Gwe nayogera naye ye kennyini ye yakuba ekibaati ku ttaka ly'Obwakasujju Lubinga eriri e Lugala. Ye puroguramu y'olunaku olwaleero. Gwe nayogera naye alumiriza ensonga nnyingi nkusaba ogambe munne ne munne agambe munne tuweekoledde puroguramu eno abantu bangi badde bagirabye naye no mugirabe muteekewo okugeraageranya Ssaako n'okuggusa ensonga munampa ebirowoozo byammwe mu comment. Nga sinaba kugitandika ngenda kukusunulirako katono ku bingi ebyayogerwa luli n'ebyogerwa kati byogenda okuba ng'osanga mu puroguramu ennene era nga bye bino. Ennyumba bagimenyi bankasuka ebweru kyenvudde nvaayo siwe muse. Kasujju Lubinga aliko Oweekitiibwa Abdul Migadde agamba nti embuga y'Obwakasujju Lubinga yatwaliddwa era ekifo ky'obuwangwa ekyenkizo naddala eri Ssaabasajja Kabaka tekikyaliwo kyakubiddwako ebibaati era kirindirirwa okutemwamu poloti nga ssaawa eno ne babbulooka bakitembeeya. Twakitegeddeko nti gwe wakubye ekibaati ku mbuga eno y'ensonga endeese wano olwaleero nti ssaawa zino wentuukidde wano nga n'ebibaati baabisazeeko wensigadde nga sikyaweza wadde fuuti 2 ku 3 ng'embuga bagitutte balimazeewo era ayagala ayiteyo n'ebibaati byalumye ne kaabuyonjo oba toyireeti bagitwalidde ku sayidi eri awatali wadde atamanyi embuga ya Kasujju Lubinga weeri mulagirire tugende twerabireko n'agaffe awo e Lugala mu station kuliva e Kasubi ku Masiro kuliva Mengo Sentema Road kuliva Nateete mu masaŋŋanzira yali embuga kati tekyaliwo. Ekigendererwa kyo gwe kutwala ttaka lino nga muntu kino kyekweseemu bwekwesi nti embuga ya Bwakasujju mu mazima okimanyi mu mmemeyo okimanyi kikookolo kubanga bw'eba mbuga ya Bwakasujju sooka olaga ekizampo jjawo famire yo mu mbuga ebeerenga ya buwangwa embuga ebeere ya buwangwa naye ekyo kikoze oba otaddewo famire yo mazima Jawo famire yo gambe nti olaba nange famire yange nagijjawo lwakuba mbuga namwe kubanga mbuga abantu bajja kuwuliriza naye gw'ogamba mbuga gwe ng'owasizaawo bakazi ozaalirawo baana gw'osoloozaawo kaakati bw'eba mbuga nze bannondako ng'omuwanika esente zisoloozeddwa e Lugala awo mu kiyosiki mu bafirimu wamba omusenyu yakaleeta mmeka mu ggwanika bwebaayo omuntu ng'alina akapapula nti nze natunda ku mbuga ya Kasujju wadde disimolemu bakatwala Emmengo bakalage nga nze nga Migadde nga nakateekako mu kigo
omukono njogeddwako bingi naye kwagala kunzijayo anti yagambye bakubyeebwa Ekibaati nti ne kaabuyonjo ye mwagisibye enju terina kaabuyonjo enju gye twakubyeko Ekibaati ye nannyini kaabuyonjo mazima kakati era wootegerera ebintu eby'obulimba nalabye mu biwandiiko byammwe nga bagamba nti ali mu fuuti 2 talina ne bwekyusiza naye ffe twabadde tugabanya ettaka eryo Kasujju ye yasinze n'okufuna ettaka eddene famire ye ye yasinze okufuna ettaka eddene lino ettaka oliraba njagala okubuuza owekitiibwa Kasujju Lubenga Abdul Mugadde yazze ng'akubira abantu ab'omutima omulungi omulanga abalangira n'abambejja baakolako emikolo egy'enkizo mu by'ennono ng'abagamba nti bamufunireko waateeka abaana be kubanga mmwe mwamugobye ku ttaka mulikubyeko Ekibaati munatera omukanyuga kati mweraliikirivu nti talina kyagenda kuba nakyo kubanga talina musajja mwavu njagala okutegeera Kasujju talinaawo kantu konna mu bulamu obwo bwe bulimba Kasujju mu busika bwe ng'asikira kitaffe Kato Musa yagabana ettaka ekyaggu ekaazi 3 gyeziri Kasujju yagabana ettaka ebuluuli kumpiriri oba mu ekaazi nga 4 zize ng'omu bikakasa era ne bwe twasisa mu meeting ezo abantu jjajjaffe Samuel Nandere yalina square mile n'okusoka ebuluuli yagenda agaberako batabani be nabaki ne Kasujju oyo Kato Musa yagabana ettaka n'ebiwandiiko weebiri ebiraga nti Kasujju yagabana ku busika bwa kitaawe Kato Musa ettaka ly'ebuluuli Kasujju alina amakeeka mooca era alina ettaka ndowooza goba gatudde ku disimolo nga 5 Kasujju ebusujju alina acres kubanga waliwo ettaka eryo ery'ekijja liri acres 22 mu kiraamo kya Kato Musa agamba nti waliwo acres 5 zez'ekijja kitegeeza ki nti automatically acres 17 zize bagala ebyabwe abalamu bagambye bafiira ku ttaka ku Buganda nja kwogera sisirika mukinanyi